Musibya mutya nate abalungi mbabuzaako mwebale kulabika nti mwekumidde ku Progen Media TV gwe atanaba ku subscribe nkusabye okikole mu wangu nnyo nsobola okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwa amawulire gaffe amalala entertainment saako n'aga sports gasange ku progenmedia.com gy'ogenda okulabika nti nateera ofuna amawulire amanyuvu ennyo ago gotasanye kulabika nti ogenda maaso nateera oswe yate omukulu oba omukyala amanyikiddwa nga Honorable Betty Namboze yavaayo n'agamba nti njagala omuntu andage ekifaananyi ky'omukulu president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ekya graduation ye batulage nti ddala kituufu ya graduatinga. Lwaki omukyala ono yavaayo n'ayogera ensonga eno? Yayogera ensonga eno kubanga beefudde nnyo abalemedde ku president wa NUP amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagenda maaso n'okumusaba empapula ze nga bagamba nti empapula ze yafuna eza MDD diploma mu MDD teyazikola mu butuufu bwazo. Yali talina kulabika nti nateera yali talina kulabika nti nateera agenda maaso n'afuna empapula ezo mu makubo agatali malungi. N'olw'ensonga eyo kooti yavuddeyo n'erabika nti nateera eyagala kuddamu nti emuteeka mu kooti emuwozese era bamuwandiikira ekiwandiiko nga bamuyita mu mwezi guno ogwa Museenene n'abatuusaako wano wennyini amawulire ne mbategeeza bamuyita alabikeko mu maaso ga kooti ku lw'ensonga z'empapula ze. Yate Namboze n'agamba navayo n'endaga ekifaananyi ngenda kulabika nti nateera musigamu omutitimbi gw'ensembi. Ekifaananyi kikyo nateera kivuddeyo ekiraga nti omukulu ono President Yoweri Kaguta Museveni ya graduatinga kyekyo ekifaananyi naye abasinga bavuddeyo ne boogera ne bagamba ekyo kifaananyi si kye batulimba naye ate abamu ku bamuwagira bavuddeyo ne bagamba maama kino ekifaananyi kiri bwe kiti kubanga omukulu ono yali alowooza ku ngeri gy'agenda okulabika nti anunulamu eggwanga lyattu Uganda naye ate bo abalala bagamba nedda kino ekifaananyi kiyeye kijingirire si yeye n'omulundi n'ogumu kubanga CV tulaga bulungi nti yasomera Tanzania okulabika nti agraduatinga mu ssettendekero ekkulu mu Tanzania. Buli omu yeebuuza ddala kituufu omukulu ono yasomera Dar es Salaam oba yasomerawa? Buli omu bye bibuuzo byasigadde ng'akyebuuza kubanga balemedde ku Bobi Wine aveeyo batandika okulabika nti bamubulirizaako ku mpapula ze. N'olw'ensonga eyo naye avuddeyo ekifaananyi kye kikyo mukiraba kye batujjiddeyo ne batugamba nti kyekyo ekifaananyi kye ng'ali mu gawuni nti ya graduatinga. Omukyala Namboze tunakulabika nti nateera tumufuna naye weekuumire wano tugenda batumunoonyako naye atubulire omutitimbi gw'ensimbi agenda gujjayo oba tagenda gujjayo. Ye abange bw'abanga agujjayo ddala kituufu ye akakasa nti kino ekifaananyi ddala kya mukulu ono President Yoweri Kaguta Museveni. Bannange nze mbalekedde mutese kubanga wano ku Progen Media TV tewaliwo gwe tugaana kulabika nti agenda mu maaso ng'ateesanga Munnayuganda kati eby'ekifaananyi bibyo bivuddeyo bizuuse. Ekifaananyi bwe kiba nga kivuddeyo omukulu Kyagulanyi Ssentamu bagala kulabika nti nateera bamukwata kiki kye babala tujja kuba tukikutuusaako wano wennyini ku Progen Media TV. Katulinde ate omukyala Betty Namboze kiki kyagenda okulabika nti nateera atugamba ku nsonga eno yennyini naye ekifaananyi kikyo mugende mu maaso nga mukyerolerako nammwe musobola otugamba ddala kituufu yeye oba si yeye. Abantu abasinga bagamba si yeye kino ekifaananyi nedda kijingirire naye ate abamu ku bamwoge bagamba kyekyo naye lwakubanga yali anyiize kubanga yali ayagala kununula ggwanga lyattu Uganda. Bannange weeyongere okwekumira ku Progen Media TV kankomewo amawulire amalala gasange ku progenmedia.com amawulire ag'entertainment saako n'aga sports gotasanye kulabika nti nateera ogenda maaso nga osubwa. Tova ku Progen Media TV kankomewo.